3 akatundu akasembayo. Read for me Colossians 3, the last Byonna verse. byetwetaaga ye byonna. All the things we need, He is Lwaki everything. tumunoonya? Why do we seek Him? Ye byonna. He is everything. Bakolosaayi 3:11 akatundu akatundu si. Kagambe katya? 3:25. Yes. 3:11. Bakolosaayi 3:11. Awo tewayinza kubeerawo Muyonaani n'Omuyudaaya, okukomolwa n'obutakomolwa, munnaggwanga, omusukusi, omuddu ow'eddembe, naye Kristo bye bintu byonna mu byonna. Kristo bye bintu byonna. Tuleme okweyawula, tusobola okweyawula, tusobola obutabitegeera. So that we may not understand them. Naye akatundu akakasembera agambye nti Kristo ye byonna. But the last part says Christ is all. Yeremiya 29. Jeremiah 29. Kati bw'abanga ye byonna. So if He is everything, mu byonna, in all, kitegeeza nti n'ekikyo kipaakingiddwa. it means even yours is packaged Omulimu there. gwo mweguli. Your job is there. Omwami wo mwali. Your husband is there. Mukyala wo mwali. Your wife is there. Future yo mweri. Your future is there. Kati tumunoonye n'omutima gwaffe So let gwonna. us seek Him with our heart. Weebale kunoonya Katonda. Thank you for something for God. Ebisumuluzo bya biyina ebikusumulula okuva w'oli. Yes, your keys that deliver you from where you are. Gamba muno nti weetaaga magezi. Tell your neighbor you need Era knowledge. mugambe Kristo ye byonna mu Tell byonna. him Christ is all in all. Mugambe byonna biri mu ye. Tell him that everything is in Him. Bayibuli egambye etya? 29:13. Era mulinoonya, Yeremiya 29:82. Era mulinoonya ne mundaba, bwe mulinneekenneenya n'omutima gwammwe gwonna. Nange mulindaba, bw'ayogera Mukama. Era ndikyusa nate obusibe bwammwe, ne mbukuŋŋaanya okubuggya mu mawanga gonna ne mu bifo byonna gye nabagobera, bw'ayogera Mukama. Wekomera. Agambye era mulinoonya ne mundaba. Ekenneenya n'omutima gwammwe If you gwonna. seek me with all your heart, Ani ayogera ebyo? who is speaking Gamba such? ebyonna mu byonna. Say the all in all. Gamba byonna biri mu ye. Everything is in Him. Gamba bye neetaaga biri mu ye. What I need is in Him. Kati agambye ojja kundaba. So He says you shall Ansa see gye me. weetaaga mwe eri The mu. answer you need is in me. Naye bw'ononnoonya n'omutima But if gwo, you seek me with your heart, ogenda kundaba. you are going to see me. Bakuwadde omusajja And Solomaani. I've given you the man Ayina bye Solomon. yali yeebuuza nga He was bingi. asking him so many Yali atya things. okufa nga anoonya bulamu. If he had to die, he was seeking for life. Waliwo omukyala owa famire namba. There was a whole family Yafiirwa muganda waayo. lost a brethren, Naye nga bamanyi nti okuzuukira gye kuli naye kuli ku nkomerero. but they knew there is resurrection. But Naye at nga the end, waliwo oyo byonna biri mu ye. but there is that one, everything in Nga him. kyetaagisa ekintu kimu kubikkulirwa. It needs only one thing. It is revelation. Kyetaagisa ekintu kimu magezi kuva eri Only one Katonda. thing. It is knowledge from God. Batambula naye, They walk with Him. boogera naye, They talk to Him. naye nga tebamanyi But they don't know. ansa gye banoonya eri mu The ye. answer they seek is in Him. Kati bw'alaba amaziga So amangi if he sees much tears, abeeyanjulira. now he introduces him Singa from there. mukitegeera, If you come to know, nze I kuzuukira. am the resurrection. Nze kuzuukira. I am the resurrection. Tokulinda ku budde buli. Don't wait for it at Gamba the other muno time. ansa togirinda mu budde Tell your buli. neighbor, don't wait for the answer at the other Eri time. awo w'oli. It is there where you Kubanga are. Katonda waffe ali For wonna. our God is everywhere. Ali omnipresent. He is Ali omnipresent. mu buli kifo. Is in every place. Ate amanyi byonna. And He knows everything. Ali omniscient. He is omniscient. Amanyi buli He kyonna. knows everything. Asobola okutuukako. He can approach you there. Weetaaga You kubikkulirwa. need revelation. Weetaaga magezi. You need knowledge. Otegere nti ky'oyagala kikuli mu You maaso. and know that everything is Katonda before you. tayinza kujja n'akutwala bunaayira. God can't take you abroad Etali kikyo. where yours is Teyali there. nsobi. It was
not a message okuteeka w'olaba wali to amagumba. put you where you see as if there is Yeremiya bonds. n'amuteeka mu kiwonvu. Now he put Jeremiah in the valley. Yeremiya n'alowooza nti Katonda amulese. And Jeremiah thought God has forsaken Naye him. Katonda alina pulaani ennene eri But Yeremiya. God had a big plan to Jeremiah. Ansa y'ekyo ky'ayagala eri mu And maaso for the ga Yeremiya. answer, what he needed was before Nga Jeremiah. Yeremiya bw'atunula alaba But amagumba. Jeremiah was seeing only bones. Yakoma okulaba amagumba And ng'awulira how he ekifunvu. continued to seeing the bones, Awulira biwunyabuunya. is he just feeling Embeera instinct. n'etuuka omuwunyirira. Now he reached when the situation Naye is bwe just yeddamu amagezi okwogera ne But when Mukama, he gained the knowledge to talk to God, Mukama n'amugamba nti okyasobola now okwogera. God told